olwaliro nyina radio gye mbadde mpuliriza nga baleeta eggulire ne babuuza sipiika wa KCC Zahara Luyiri kakati MP ne bamubuuza ne bamugamba ebintu byabali ku ddembe bino okumenya olwaleero okumenya senti bali ku ddembe obyogerako kinaga ebakimenye mukwano gwo mulya nyama ali nganda yayogedde ki Elias Nalukola Roya owulira ki tulina Joel Ssennyonyi leader of opposition mu kibuga Kampala wano yali badda abasuubuzi amaduuka 450 mulimu gegali affected okusinzira ku record report eyo bilioni 23 tebannasasulwa kati bazzeemu n'enkuba yatonye ekirezeemu kati amisi yamaze budde okuzimba tewakyali kyagenda kukyusa Nabbanja luli yamugamba nti tumugambye gazi yamu wano gundi Calvert gayite wano kati byagwayo ebyo la sentebe betaka bakakiiko kettaka aka authority bebagabe ebintu ebyo 56 acres Miss Kigundu zatwala ez'omwala gwenna Kivubo tekuli n'ekikumi kyasasudde olutalo lwembadde nalwo mu City Hall wali okugamba nti okufana obutanya gw'ekyapa kya Miss Kigundu tekijja kuprocessingibwa wano kigenda maaso mukama atuwebulamu tewajja mwaka tegukyaweranga nakasereyo tegenze abasinga kye bandabanga fala nobeera road mayor mu kibuga Kampala emyaka 15 nobeerawo MP n'akajiiko k'ettaka mu Kampala House kalinaawo waliwo omukulembeze gwe bagamba nti ye mulungi naye abamwetoolodde be batali balungi ekyo ntera okiwakanya kisi kiba kituufu ne kati kyekimu neeno executive bweronda abantu kanso nebayisa bye bagenda ne bakola eri okay biri independent naye bavudde mu bano ensibuko yaabwe yeeno wano so you see ekivundu kitwetoolodde abakadizi bakaaba abawino bakaaba buli omwaka aba tugamba leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi kekasiira tulemenga kugamba bantu nti bannange tujja bayirangawo mubiri nze ekimu ku byenina mu byobufuzi bwe nkugamba nti mu kalulu kino kyenjo okukola era kyennemerako emisana n'ekiro na luli kuyiwawo mubiri nga tuguyiwawo ani ku bonna ba MP 10 agenda okuyiwawo mubiri bamulemesa okulayira twazitwala mu parliament akakiiko bazitwala mu Kosase eza hamu ne bagita hamu nga mu gikubiriza hamu yajja mu Kosase twatuukayo nga Anita awandiise ebbaluwa Amongo kyenasabye muganda nge Honorable Joel Ssennyonyi mupi mu kibuga Kampala wano omanyi bino byobyogerako omulaba ate balwana kino balwana kiri nedda ene saawa yakugambako ku bantu nti bannange nedda musituke banna Kampala mujja kubeeranga ku mitima gyange ebbanga lyonna Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjuliro sibye yote ampuliriza yakoze olwalero webale akyakola webale wonna wosinziro tuuliriza tukwebaza kubeeranga okola bwotyo Peter Kibazo studio zo Radio Simba nakuzo omwezi 10 omwezi gwa kusatu ngabwe nagambye eggulo nina omulodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago eriye yambuziza naye yakyaliko tanata wamuno omulodi ndine Richard Baguma keeping a fort wali wano tubadde twegeyamu ng'omulodi tannajja nga tubuuza naye kakati eno taito yani ono ani naye omulodi waali omulodi buuza abantu Petero oli musambi wa omuwagizi wa mupiira omuwagizi w'omupiira ne contract n'ebeene eggwako era asigala asamba ate n'amaanyi mangi ogamba bugambi nti contract eggwako myezi 2-3 therefore takyali mpaka ku last minute era nga bwenjogera ku mupiira zikiriza nsaasire abafa abakesisefuse abadde bewanisa emitima olwa Mike Mutebi naye amawulire agasembyeyo okujjanga kirabika nti yalabise jali abadde mu ddwaliro ekisubi bamumuvinga ajje Mulago bamaze omwatandinga tuwe ebisooka bamuweereza Mulago katumusabire n'aba sports fraternity bangi nnyo Mike Mutebi wa KCCFC wa ggwanga lyonna katumusabire kubanga mu byafaayo by'omupiira gwa Uganda ali mu kiti kike mu bakochi
n'abavira kati basabire bayite mu mbeera gye balimu akalulu kawedde ajo mari ali an opposite tekanagwa kabiri mu something abiri mu ate kati candidate ali omuositomanya na bali 10 kale bagaddewo mbadde ne Dennis Mbidde kati anga alajana akanti tuyinza kusibira bantu bweru naye ndoza ne mukesi sefu setu alifunye ye 10 ekyo omuntu ayiwe 18 refundable era abawagizi baga nti ogenze club togituusiza mbawagizi percentage ye numye katusubira abanaddawo banabikolako naye nga abo kimanyi Petero twayagala nnyo abawagizi babeeremu ne shares mu club ereme kubeera 100% ya kitongole club ya kitongole eyo mulimu abawagizi engeri gye baliko ebweru naye twali tusuggestinze restructuring eyo teeka mu certain shares zigenda eri abawagizi kikyali mu pipeline katusabe kitambule ampuliriza Lutindo baguma buuza abantu nga bulijjo ntandikira kwebaza Katonda omutonzi w'obuyinza obungi naye w'ekisa ekingi yebale nnyo yebalirira okusobozesa okubeera wano namwe abatuuliza n'abatulaba yebala obbakuuma tubalamusizza ampuliriza Lutindo omanyi wali omulodi abadde ayogera nina ekitabo nakitwalidde Muwanga Kivumbi last week kya Dick Cheney bakiyita In My Time nsubireyo aba prison bamaze okiyisaamu omanyise bo mu prison bw'okituusa ngaga nti basooka kukiyitamu page by page bamale okulaba ebirimu nga tebannakiwaga okitwalidde wataddemu bubaka ki kitabo bwe kibaamu olumakisizim kitubajja kukimukajaga ino nsigo ya butwa gy'osiga mukomera kati biri ebirala sijja mumugongerako Ruzira Besigye ye bamulabanga intoxicant ali awo tebayinza na mumixinga ne bino bye bagamba nti oba basabe ku Sunday oba bajjeko awo mu kodrango basoshola tebayinza bimukkiriza kuba bagamba ye philosophy ye gwana sharinga n'omulala wabulabe so akatabo ka Dick Cheney ako kapa mu philosophy ayinengeri gyateka mu element yonna ya revolution sina kasoma simanjirimu nebe baba mu element yonna ya revolution seba ako kabalenga akatatu seri muwanga naye ekibadde kikan referring saako Dick Cheney annyonnyola nga bava mu buyinza ye ne President Bush bwe baali bategese ceremony swearing in the new president Cheney yaganira mu office ya President Bush namugamba tetufuluma ono omala kumuta nono omala kumuta bano bafiiririra America ne bano n'abalistinga naga Mr President oyina okuteekako omukono President namugamba nebula eddakiika 3 time yaffe ekole ki eggweko effectively kati tulina kuba mu mmotoka nga tukola ki tugenda eri ku inauguration ceremony Cheney yamuga siva wano era sebo mwezi eddakiika 3 Bush yateeramu abasibe ya sonyiwa abantu emisango ne kampani ezimu n'azisonyiwa ze baali ba blacklistings n'avaawo n'oluvannyuma ate bw'osoma Biden ng'ali ne munywanyi we mukama we ye Biden yaleka ne mutabani wa musonyi ng'asonyiye mutabani we naye neegi n'amuvunaana egiri associated ne guno najjo tegijja najjo tegijja kati omulodi asasobola ayinza okugobera wano chairman wa Land Board n'aleka ng'agimpadde mpaka mu dakiika ezisembayo obuyinza buba bukyali bubwe yange gwako mu mmere ekinkumu kiba kikola omulodi ekibazo tuli abatuuliriza z'amanya babuulire nti omulodi alabika bulungi really omulodi bagenda mulaba omwana wa kamera wuno omulodi ali trimmed n'akaviri kali trimmed omulodi webaze Katonda you are looking good. Yes. Say thank you. Thank you. Modi say thank you. Simanyo baba guma birikoze mpita omali baguma ayinza okuba hedginga ngagenda kola attack ngasoka kola hedging. Siri muyekera bana. Omulodi ekya kumpisiza olunaku lwaleero nga winding up ekisanja Jonad n'abasajja abava mu wino wano
ng'omusajja agamba nti bamenya owino naye ekisooka be bamenya tebakuba nduulu nti bo be bamenye teri yakuba nduulu bali muri kasirise batumenye musajja yangaye nti batuuka okubamenya enzigi bazijjamu misana si kiro nti enzigi either bo abaali bananyini maduuka oba abaali bajja okumenya naye emisana bazijjamu kati nga nti polisi yali eraba KCCA wawo ne bana abambala ebiddugavu babayita baani bonna nga balaba bano ne bajjamu ebintu n'abantu batono nnyo ebintu byabwe ebyasigala nga basirika kati ekyokubiri KCC ngaga nti KCCA yalinda process neggwa n'alyoka complaining ani yakukkiriza okumenya naye nga eri yonna process yagiwookinga neggwa naga nti ekizimbe abadde apaporting okubeera nannyini kyo Kivumbi nti naye takuba nduulu baade bamusuubira okubeera nga kati akuba enduulu bannange ekizimbe kye bamenya kyange ekya nti naye ali mukasirise he's very quiet kati awo nga waliwo abantu bali perplexed bamenye ekitundu katale ka KCCA abantu babasasudde ne bagenda peacefully nannyini mwala gwe baawa omwala yagenda okuzimba oba this evening eri yampeereza interestingly ali London yampeereza ebyapa naye section gye bamenye ya mukwano gwo speaker deputy speaker title ye kati nenga bino sibitegeera nakuwuliriza eggulo ngoga nti weewuunya n'abakulembeze okubeera nga teriyo omukulembeze ayimirira kuba nduulu. What is going on? Dick Cheney wamusomye n'omuyigako ky'omuyizeko nja kukusaba kusome ku nsi ya zikatero bwe zikola osooka osome ku Gupta family kye yakola mu South Africa ne President Zuma Jacob Zuma aba South Africa n'ensi kungulu balabangani the three brothers Bagupta naye nga force eri emabega wa Bagupta nene ye deep state tetera nnyo okureyalinga itsagire face n'ogiraba bwoti ine enkola yaayo banga lyonna lyempangalidde mu kibuga ky'Ovudula bano mbadde mugamba nti oba ndi mukukinagala mulodi anyirira wanyirira baguma omusajja wa kamera baguma nkusabirira olunaku lumu nfuke meya obeere mu ntalo ne deep state ne cartels obeere mu ntalo ne cartels ojja kumanya kiki ekitegeeza gwe bye weebuuza simanya bano tebakuba nduulu n'okkuba obukubi enduulu okulaajana nakwo gwennyini abasuubuzi bamala kwekengera mpona nga biguns ebiri wali batwala ebyange bamenye sisobola kuba nduulu waliwo n'ayina okuteekako embeera tokuba enduulu ayina okuteekako embeera tokuba enduulu tolaajana abantu babbiddwa kasooli ebijanjaalo ebinyeebwa ebubi millions ne millions ensawo ne zigenda endiboota ne bigenda completely kati bano bogamba abajjeemu enzigi naki bafunyeeyo abatonotono tebalowooza nti bayinza okubeeramu n'embeera eteekawo otwanyiyanyi
ne baba wa million 3 bagumasi information je tubadde nayo baba wa million 3 abo nenga balubatu kati bano bambi ba tenants abali jeni n'abakola sente ezalali abo bonna balugendeddemu kakati waliwo n'ekirala ekitakubibwa nduulu yenna kivu settlement ekitundu kyagenze no yali yeita nanyini kino eyali nanyini kyo kino nakyo kyebamenye bajjemu eddirisa oyo naye waliwo yali akyegwanyiza kati yembeera eyo tayebwa gwayogerako yagenda n'atuuka ne mu paalamenti n'akubiriza ne paalamenti etuula nga ayisa resolution nti ye tukole swapping bamuweemu ewalala speaker yafuna deputy speaker yafunako ploti awo wenyini awo ate yetajegaana ate iza jegaana kakali bwaleeta plani zo za approvinga omukisa omulungi nze ku lukiiko mbaddeko n'atuulako ng'akiikirira office ya road mayor etteeka baalikyusizza kati executive bagijeeke ya road mayor tekyalina agikiikirira ku physical planning committee no sorry building committee si physical planning committee ya technical bwe malo kwa approving lukiiko lusembayo ye building committee kati bajeeka bakiikirira kakati awo nze nga nteekawo eriiso George mu plan ebyo bye baapuruvinga era kyovola nekino ekyomwala gwa hamu nga tukirwanyisa era hamu yabadde alina okulwana nfulume akati tayibwa yaleeta plan eyo gy'apuruvinga nga ekirina mannya ge netugamba kiki kino tayiwa y'omu ku batwala tugaa ati eno plan tejja kuyita ku mwala guno of course waliwo bye bayisaawo nga simanyi naye waliwo ebijja ne bagamba nti waliwo nekino katayibwa plan bwegana okuyita sikulwisa eyo nga adduka nga addayo nga kakati mu nkyusirizeemu plot mu Public Finance Management Act mulimu akawaayiro akagamba executive director titaako meeting asset ya council oba ya authority KCCA nga tafunye clearance ya parliament kati bwe twatula mu executive akawaayiro ako ne kavaayo ne bakawa mwami Tayibwa n'ongamba sibo tunulire etteeka ligamba parliament yeyina okukiriyalinga n'agenda mangu nnyo mu parliament ne batuula akakiiko ne katuula bukubirire ne kateekebwawo katuulako mwami Gundi Nsegumire Kibedi mu lunaku olwo ne bakola lipooti omanyi olunaku lumu komiti okola lipooti ne bagiyisa nti bakole swapping ono bamuwemu ploti endala erugogo mbadde mmanyi bajja mu parliament kusaba KCCA ye kutunda ploti sikyo ekyo kye baakulaga wano ku maaso byenjogera ku ssebo mbirinako bwino oli gwenjogerako deputy speaker ate simulinako buzibu netuddayo netwala lipooti mu council namutayiika bwete tugamba nti parliament yayisiza ekintu kino nti speaker tuswapinga ettakali naye kino kifu kirungi council nekanya nange era tulese ekyo kikyapendinga kiti council overriding resolution ya parliament council parliament ekiriyalinga council ekuwa green light kibanga bwobeera ku bitaala kitaala kiyinza okukuta naye bw'oyinza okusalawo n'okyusa noga nti ambadde ngende eno kampetenzire parliament teragira nti tunda ekiriyalinga tutunde kuba nti kati ffe tukukkiriza either tunda oba oswapinge ne bwe tudda mu council netugaa nti yadde parliament yatukiriyalinze naye nedda feno assets yaffe eri prime teyinza kumala gagenda ono yagula ku mwala ng'akimanya abuze empewo
eyamuguza ye Yusufu Nsibambi nga ali mu district land board batula bonna mu parliament lwaki tebesorting eyo Nsibambi amudize sente Nsibambi yamuguza nga chairman Tekayo mayor ani atekayo chairman wa land board mayor Haji Nassan Tegesebaga mayor yatekayo chairman wa land board okay Haji Nassan Tegesebaga yamutekawo namusangawo so abakolera mirimu gya council takola mirimu gije akola mirimu gya authority okay chimba njagala okutegeera because the gundi road mayor kwagobwaga nti besorting ng'abantu ate kati aba kuba point ye kwanze point z'abadaleta zendaba nisagala zikube bano tebasobola kwesortinga ng'abantu bumusobola kati honorable Nsibambi bwagenda neyesortinga ne honorable Tayibwa bajje babagambe mu council kati twesortinze kati eyo decision ya council murode oliye yamuguze empewo ku ttaka ly'olukale public land singa muntu chairman wa Kampala appointed land board ya Kampala yes ya granting speaker n'abasuubuzi abalala by the way eriyo omukwano gwange Haji Sebagala eriyo Kitandwe eriyo Kirumira bonna baabawa era council baba yawe empewo ndoze ina samu nendala ziri ku Old Taxi Park nendala ziri ku Namirembe Road ne zino zibakiriyalinga nyingi mulimu nerimbo yes kuliko nerimbo gye bagambe y'abayindi so ploti nyingi zirimu abanene bangi so kyankugambye nti atanna dealingako n'aba mafia atanna lwanyisako cartels tomanyi kiki kitegeeza deep state mbi nnyo sobola okeera enkya ng'ogudde oli wali mayiti wantu bagamba yafudde atya deep state mbi nnyo so ekyo kyakoleddwamu owino kye mbadde njagala okugamba nti bonna abo eryanye erisoose obafulumya oyogedde bakirumira bakitandwe baani eryanye eryava waggulu okupevingira ono ekkuba ayitewo Hamisi Kigundu nga ddene nnyo lino ettaka ly'omwala gw'e Nakivubo eka nga ziri 72 okuva mu Kivulu okuva ku Binyira Bativale okuva ku Binyira okutuuka ku Krokotawa nga tonnasukka genda eri gye guyiwa ebugolo byeru zirayimini awo kakati olutalo lwe tuba 72 ziriwa kuva ku Binyira okutuuka ku Clock Tower ziri 72 acres kakati ne bajja nga basalasalako ne zisigala 68 no 58 abasajja balwana batuufu kakati ekaze nkaaga mu kibuga Hamisi nga ayagalako 56 acres 56 ne basooka basurveyinga 6 awo waali we yasooka okutwalako 6 acres nga mulimu ne toyi ya KCCA naiva awo mabega wa taxi park okuva ku Kyagwe Road okujja paka wano wansi ku Kyagwe Road Rimandi okugenda kazimbe kali ka Jesco oli wakadde ku kisaawe awo nga acres mukaaga Jesco nayimiriranga ku toyi waggulu nendaba omupiira acres mukaaga kati awo lutalo sematalo wetuyingiridde mu kalulunga we lulibe bagamba basaveyinze afune ekyapa yasooka n'agenda babetekawo ebifufufu nga babetadde mu linnya Kiham then najja ne full swing nayagala ne plan ziyite nembaga nti nze ali representative owange ajja kuvaayo ye John Mary Sebufu n'akimukiza wadde batulayo babiri ninga bajja kuva ku board bwembanga yisa plan bwembanga ebyo bimwagala okuyisa ebyebifu olutalo ne lubeeraawo najjayo naago mu buto Hamisi najjayo naago mu buto era mu kalulu kano konna embirigo ze mbadde na Hamisi kati kyovula ba celebratinga Muhoozi yavaayo na celebratinga Lukwago tumumaliriza
kyofa togabye ne baselebratinga ne tiimu endala bonna babadde face yeyo deep state so lwe lutalo olwo. So kankubuuze nga sinnadda w'Abaguma. So is this mission kutwala katale ka Owino oba mission ya ku clearinga mwala na Kivubo Blue na Kivubo settlement? Tokinarrowinga ku ekyo kyokka. Tunulira public land eri awo yonna. Public land yonna. Otandikire ku Nakivubo Stadium, ojje ku Park Yard, ojje ku eyo Jugula Channel Veri ku Yohana Maria Emengo ne kirira ne Iwomo, okirire ku mwala kati ogwenda Kivubo okuva ku Binyira paka ku Clock Tower. Okwate ettaka lya Nakivubo settlement Dr. wali fire brigade ya fire brigade buli kimu kyolaba awo bakugamba kivunze era waliwo narrative ne mu social media ogenda kugiraba everywhere buli kye bakwatako nga baga gubadde olaba kibadde kyafaananika omwala gwenda ekisawo kye Nakivubo kyavunda ne kiggwawo ne baga naye musajja akikoze naye nga ani akivunziza board number yali board of trustees weri ne government nga evunanyizibwa ne kivunda omwala gwe Nakivubo ne baguleka tulina Kampala drainage master plan ne bataguteeka mu sente ne guvunda sente bali ku ddembe tulwanye enkya neggula azimbibwe ne bamuleka era wawulidde nga baga naye katolaba musajja okyalinza okubeera n'akatala akafaanalo nga balaga kivunze Clock Tower fire brigade mama kivundu nga bwokiraba era amazzi buli lwetonyaga kikwata mtuwa era olunagira nga baga naye gwe olaba ekyo kintu kikyasaanira waawo bwe batyo Nakivubo settlement ng'essomero mama lina abaana bangamba lyeriisinga abaana abatono mu Kampala. Waliwo erina 37 wane Wandegeya ku muzikiti abaana 37 full primary school 37 kati atirisi ino oliwezaawo ku ebibiri mu something kati naye ebizimbe bivundu lyerisinga erya KCCA tulwanye nkyane ggulu nti bannange lwaki tetuteekamu ssente likolebwe teri ajja kukkiriza gavumenti kuteekamu ssente mu kuzimba gundi baagala livunde lisaanewo bagenda kukuleetera ekifaananyi ky'ebizimbe ebyo nga kibazaganira awe Lukwago okyayagala ebizimbe bifaanana bwe butyo. Nakivubo Blue bikyalabikakokko naye nalyo ligenda kakati eyo kolido yonna jijje kati nga ku Wakisekka ku Nakivubo seto ko gundi ku Kyaggwe Road ogende n'olubuubuuto olwo eno side eno waliwo Park Ampya eno waliyo Allen Road ogende eyo yonna Empire bw'otuuka eri neekolamu olubuto neekola ekisaawe bw'otuuka ku Namirembe Road neetwaliramu ekisaawe ogende Kafumbe Mukasa kati sente bali ku ddembe eri bw'oyita eno ku Container Village olubuubuuto olwo lwonna mwe muli Nakivubo settlement olubuubuuto lukutwala mabega w'ekiwologoma ne lukutwala paka ku Clock Tower olwo fire brigade n'ogitwaliramu kati bw'oddayo eri ku roundabout eya Usafi oba omazeeyo n'essomero lya Nakivubo Blue n'odda ku Kafumbe Mukasa kati bw'otuuka Kafumbe Mukasa awo nawe ojja okusanga ze discount mall ojja okusanga Empire ya Bosco Muwonge kati Bosco Muwonge Empire ye weetandikira Kafumbe Mukasa neyambuka Muzaana village awo na mu Kisenyi 1 Muzaana village awona ogenda okwambuka paka eri Buwanika ewali koti ya Buwanika ewali Nabagereka primary school eyo nakati Empire jebagamba yo Gwanda waliyo ki kati eyo Empire ya Bosco Muwonge Gwanda Baguma tamanyi eyo ye Empire kakati luno lubuto lwensoso kulaga lwa Ham eyo Empire nga bakulaga ya Ham eri ya Bosco Muwonge naye ne bino bye batwala mulimu usimanya mwenye nabwe Nabukeera yani ye Nabukeera whatever nezino zikwalisero jukiro lutalo olwaliwo neono yafo muhanji n'abalala kakati bagiguza Drake n'ebirala kakati yeyo deep state bwe operating ne zikatels lutalo mu bufunze lwakugabana ttaka lyo nange ne munna Uganda Baguma omulodi omuwuliriza bwa describing gwe ng'oli musuubuzi wa Kisekka ng'oli musuubuzi mu Owino oba ng'oli musuubuzi anywhere of those public spaces mu Kampala what would be your reaction? Kutandikira nti amataka gayogedde authority gyakulira simanyi oba alina obuyinza obatabulina yebikola
So deep state, okay, amanyi kigambo deep state nange manyi nti gyekiri naye bwombuuza ndi deep state simumanyi. Omuloodi abibaddemu wakati maybe yasobola okugamba nti egundi negundi abantu bayogeddeko bonna nze mbadde mbamanyi ng'abasuubuzi bonna in fact miliyoni y'abasuubuzi ba mu Kampala bakwagalana. Waliwo kyongambye kati kyenyina okugenda maybe okunoonyereza nti be ba deep state ekyo nadde sikimanyi nti abo abasuubuzi ba deep state. In fact nze bw'ogamba deep state mba ntunuulira bantu mandooza bali mu gavumenti. So ekyo kimu naye nakutandikidde ne Gupta tebaali mu gavumenti. Gupta brothers abo abayimbi tebali nekifo kyonna mu gavumenti nga bo bakulaga ba businessmen naye nga babribinga. So eyo deep state abantu abalina obusobozi bw'okubribinga kirabika ba deep state because you see ekigambo kino deep state kyakwekenneenya nze nga abo in fact singa bambuuziza deep state nga tona bakwogera abasuubuzi bogeddeko proxies aba deep state. Okay, kinakugambye maybe waliwo gwe bakiikirira nagandi festo giraba ya deep state bano bo boolaba abasuubuzi be bakiikirira naye lwaki abasuubuzi bo bw'ettaka eryo tebalyeyagaliza nze lwaki mbandowooza tebalyeyagaliza zindi bazinduuza balyeyagaliza bawa ebituga abantu abamu booyogeddeko sagala kwogera nti baba bali ebituga naye nga babyasentebe b'ettaka bakakiiko k'ettaka aka authority bebagaba ebintu ebyo bebatuulako nga bwogambye weriyo n'abakukiikirira kati lwakuba abakukiikirira badde babatawanya owagambye nti etteeka balikyusiza naye kati ndowooza fakti bandikyusiza tteeka kuba meeya omupya yaze ndowooza ababe tebagenda kutawanya kanku information kwekyo nti aba board omanyi olutalo kati kwekyo kyokka sente bali ku ddembe ziri eka 8 n'obutundutundu nga 8 olutalo lwatuukawo ettaka liri mu Kampala District Land Board naye nga yawaako KCCA lease naye olutalo luli awo nsi bambi agira ati agamba bakayongo tubawadde kino basiro watu badde pepa koni wadde paka KCCA yagamba karakati tetukyesiga District Land Board eno waliwo akawaayiro akawaatu awo osobola okukonverting ettaka lease gye bakuwadde into a freehold kati KCCA ya converting ettaka lya sente bali ku ddembe neva ku lease nefuuka freehold nero ekyo tekyaganya kati ani nannyini sente bali ku ddembe KCCA erina freehold ate abasirowa bagamba lyabwe sirowa yali efunyeeko lease ng'esasudde 4 billion nga annual ground rent ya 200 million nebigenda mu kooti baabo tebafunye gundi kati Kayongo n'alemu okukulaakulanya kubanga yali okutwala abasuubuzi abo yali aguze akataka ku Sebaana mu Kisenyi n'abasuubuzi ne bagaana nange nali mu kubalebesa okugenda eri ngambaga ke mugende eyo temujja kudda wa kaka ndowooza gye baita okulwanyisa enkulaakulana baga ke mugenda nga bintu tebirikiriya kubanga sirowa tebali musi banyo omutwalo nga naye abasuubuzi bangi tebalimu mu sirowa nga mweke mugenda nga temulina eno ebyo biwanvu kati mbadde nkumalirayo kwekyo nti sirowa negenda mu kooti ne bagenda okudda nga bagamba nti tuwangudde omusango naye bagaye tugiriirire bagaa kati bagiriirire obuwumbi 15 bwe bawa sirowa kati bakajiwaako obuwumbi nalabyawo wakyabulayo ndowooza obuwumbi nga 5 Kayongo n'akwata eziza abeera na mu Amerika talina kuno naye obuwumbi buna bwa sirowa obwo tebunabasasulwa tebunaddayo KCCA yali ebukutte kyenkugamba so saagala mu road ekintu kyonna KCCA n'abakolamu obajjeko babeere nga abataliiko n'abagikulembera babeere nga bo bamalayika bwe basinga obulungi tewali engeri gy'oyogeramu eringa bwembadde ekitegedde eringa abalala bonna be bakola bano abakulembeze n'abakola mu KCCA bo kyebakirimu babasinza obuyinza babasinza amaanyi babakase naye bw'obuwumbi 15 bwenkugambye
buliko engabana yaabwo so ebyo byonna sibigendamu no kiganye naye ziri baali bazikutte ziriwa obwasirowa kati yefiirwe yali 219 kati yosirowa efiirwe abakese bazifuna ne baziwa risiiti ne bakola ki ne basaba n'obuwumbi 200 buli mwaka so ekyo kirina okutunulwamu ekirala bwana meya isi okugamba nti land board yagaba nga land board ogani ya KCCA si kituufu land board is a creation ya district I mean ya constitution sorry kati bwegiteeka wegamba nti eri independent nenga meya inako abajikira bagamba nti bwe council bwe malugisa byekola byayo no authority teyina kutunulira mu byayo era ne Jennifer yagirwana n'emulema meya ani agiisa bwe mumalo council yegiisa yani agironda council so you see recommending council neronda kati council bwe mala okulonda ebeera nga bagamba baaso ebyabwe biwedde omanyi ntero waliwo kyeyala kyempakanya waliwo omukulembeze gwe bagamba nti ye mulungi naye abamwetoolodde be batali balungi ekyo ntero kiwakanya kisi kiba kituufu ne kati kyekimu neeno executive bweronda abantu council nebayisa bye bagenda ne bakola eri biri independent naye bavudde mu bano ensibuko yaabwe yeeno wano so you see ekivundu kitwetoolodde nze nkiyita impunity ono akimanyi bulijjo njogerawo ne ngamba mumbuulire mu Luganda bakiyita batya bwamawale yes obwamawale butwetoolodde ate butujjuddemu generally so ekyo njagala tukitunulire because saagala wabeerewo embeera azifu bana abasuubuzi boyogeddeko bananyini sente bwe ettaka tebalyeyagaliza lwaki nedda tebagala kuzimba gundi endala baliwo abayita abasuubuzi mu sente bali ku ddembe no Bagwanda bakwaliseero ettaka balyagala waliwo baguma ate gwe oli ku levo ndala etunulira ebintu mu bwerufu bwabyo etteeka lya PPD eryogera ki ng'otunda public asset kitegeera bino ebyokukuta nti Amisi Kigundu yamanyi yekka ettaka ligenda kutundibwa litya oyina okulanga first and foremost ne babidinga n'ofuna highest bidder ne bakola ne valuation na buli kimu afuna presidential directive kakati zino 56 acres yafuna presidential directive 56 acres Amisi Kigundu zatwala ez'omwala gw'enna Kivubo tekuli n'ekikumi kyasasudde n'ekikumi mbadde manyi basasula premium nothing tewaliwo nti oba waliwo ne liizi nti emuweereddwa nti 48 oba ojja kumalawo emyaka bwegiti ogende wapi kati ekyapa kye kiba kisoma ki weebale nnyo kati ekyapa kye kyakugenda buterevu mu freehold freehold ngani akiprocessing kyekugambye nti olutalo lwembadde nalwo mu siteholo wali okugamba nti okufa n'obutanya gw'ekyapa kya Amisi Kigundu tekijja kuprocessingibwa wano nga ntudde wano ne tukufulumya kati naye ng'agamba nti kwagayina okufuluma n'akola buli kyonna ekisoboka okulaba processingibwe afulume ekyapa kiprocessingibwe Lutino wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndino omulodi we Kampala Saalongo Erias Lukwago twagaye nti mpaka mu yekyenda oba mu mukaaga oba kyenda mu musanvu ennaku zino tugusamba mpaka mu dakika 99 yakyali omulodi okutuusa refu ng'afuuye effirimbi esembayo tulina Richard Baguma omulodi njagala omulodi anyambe kuba kati mulodi ekintu kino kibadde mu myaka 15 si 15 no gisukamu giri 15 aja wa meya waliwo giri eja parliament ekintu kino akinamu obumanyiri because you see road mayor abamu kufe kitukalubiriza nti bwe tuwogera ne tuwogera ku ham kibanga tewali abalala abalina wettaka waliwo abanja abalina wettaka interest zibadde nnyingi banja abantu ba mu opposition ba mu government bawa kiringa kulumbe rwente tebaba bakembwe ensiru
buli mbwa ebeerawo tewali ku lumbe lwenda harufu lwente tabaho embwa yensi mu opposition bani abalinawo oyagala njogera amanya waliwo gwe twali tutudde naye walinge wano nga mugamba gwe tojja kuddamu kusinkana owekitiibwa naye ekyo nga mu compensation gye nalabye nga bakola nga mu compensation gye badde bakola erugogo mulimu ne land board eya gundi eya Mengo Buganda Land Board yes ku compensation mulimu I think Hajo Weka Wempe mulimu abantu bangi so bwana chenjogerera ekyo nti ensonga eno bana balala kankiri yalinge kino bano bakirumira bakitandwe gundi yabasasula hamu abo bone bavaawo yagasiye empire ye ninga ndona mwebali kati abasasula chengamba nti bakusasula nga tolinaawo ekitegeezaawo ebyapa antikati balinawo ebyapa KCCA ne tusimbe kuli nti tebajja kubya approvinga abo bonna bakirumira bali bagala baba approving bakitandwe ne tubaga tujja ku approvinga byapa ku mwala awo na ku gundi tugamba never olutalo ne lubeeraawo ngabolaba abalina ebyapa ku old taxi park yonna okugyetooloola kulinako abalina ebyapa naye n'okutuusa olwali nga tubalemesezza nga ngamba tebajja kutwala balina ebyapa n'abaana abadde bafuna kitegeera bemwawadde erugo waliwo bemwawadde erugo baliwa simanyi exchange simanyi tewasobola kugamba nti waliwo bewawadde mu kisanja kyange ebbanga lyonna lyembaddewo kulwana kununula kyova olaba nti ne senti bali ku ddembe eyo yali mu manya ga Victoria ng'egenze basajja balaba nga Nakaserere mushyira investment nga Kiseke eri mu Rhino eya Kano Mujenyi nga Lufula irimu basajja balaba Idisand Skin basajja balaba ebyo ne tulwana olutalo lwenalwana okubikomyawo kati basajja balaba bamusasulako Nakasero ne bamusasulako Owino Lufula obubamu obumbi 16 Lufula yali ayagala 85 billion kati wezigenda mu parliament ono MP wa gundi municipality y'Egindi yateeka we nasimbe kuli owe municipality ye Fort Portal oyani oyo Ruhinda Alex Ruhunda nalwana olutalo lw'amaanyi ate bonga luve eyo bweru tubali nalwana nasimbe kuli ndobumbi 85 tebajja kola ki tebajja bumuwa kati n'okutuusa olwaleero ekyapa kyakirina ekyalufula naye twamugobawo kati Lufula ya majambia Lufula kyenyeje KCCA sinyiyo basajja balaba ayine kyapa taliwo ani akunganya sente kuba basasula buli lunaku kakati awo wali olutalo basasula buli lunaku erawo mpimbaza ishaka we yali agwiridde mbizibu yagandi Lukwago yasoloza yagamba nti nze nsoloza ne mugamba bwe mbanga nze nsoloza mugende mugikwate muggaleyo mugambe tewali kusoloza n'ekikumi boba munkwate munteke mukomera siribwe ogulu w'amateeka nga naye ayagala kusula kusoloza kali bagamba nti basala ente 14 basoloza ez'amasanyalaze n'ez'amazzi n'ebirala bwe bityo bwe bagamba bibasolozaawo ne basasula amazzi kubanga Museveni yayisa directive nti abali mu Lufula ne Mbutale besasulira amasanyalaze n'amazzi be bananyiniwo kakati be baliwo be bagamba nti basoloza z'amazzi n'amasanyalaze period kitegeera n'abali mu Butale bwe batyo ani nanyini Nakasero olwaleero eri mu Lusuubo egenda abasuubuzi baali bamaze okusasula 1.8 billion kati waliwo gurupu emu egamba nti wayi batuddize sente zaffe gye bigenze eno nga bafunye liizi baga batuddize ezaffe KCCA tennazisasula naye kati KCCA negamba kati etaddeyo market master kati KCCA yetwala akatale naye ekigenda maaso mukama atuwebulamu tewajja mwaka tegukyaweranga Nakasereyo tegenze nkubuulira omwaka tegukyawera omulodi eriye yabuuza nti Nakasero bamuteekawo nga abazungu basula Nakasero waggulu eno gy'obadde okolera ng'olwo n'olusozi luliko bantu balusulako n'abayindi nga basula the lower side kati abaali basulayo bonna basengukayo abagula Nakasero
ono Baguma bwagenda ekiro okugula enanansi okugula fruits ava Kyambogo navuga agenda agule Nakasero. Is that market still serving a purpose? Lwaki Baguma tetumuteera katale Kyambogo n'agenda abigule Kyambogo mu kifo ky'okuvuga okujja okugula Nakasero? So do we need a market in that space? Peter oli traveled ekimala singa Baguma naasinzeeko ono lobbyist wa UN. njagala okutegeeza ebibuga byonna gye bufaana bwenkana mu CBD mubeera mu facilities ezifaanana bwezi tutoyinza kumala gazijjamu bwe mutyo bwe muzze mugamba nti kati awo nakivuba kyasaanirawo ekisaawe kigende ne bagamba Bat Valley ezo ziri eka 5 bagamba wakyasaanawo theatre eka 5 bazitunda $2 but Bat Valley eyo company primary school yes je baita Shirisha Nathan Dama Mandalo eriko ne theater erike esomero erike ekisawo luga wasado kamasho moro ngachola bakiri kye bazimbi wali ku Pioneer Mall uguntu gudada kana wali kama wano kye bino gendawo esite tebera kuri concrete na mota biga zimbe nida kakati gwe bugamba nti awuteka kyasana wakatali no bamukyamu kasana wako mulembe nga sikaliko nyanya zokka na butungulu na kina na karoti na nanasi byolaba no naye nga kaliko ebiriro by'emmere ebirungi kubanga abantu abavaawo mu arcades bangi abasobola okugamba nti kangende mu mmere y'akatale wano eya sente ntono naye nga restaurant ya mulembe nnyo nga kwe kuliko daycare anti ababitwala olwalero kankubulira sibye bagenda okuzimba abakola muzima around yawo natewali batwala katale ka wanga tekuli daycare anti kuliko daycare abakyala be basinga okubeera mu butale ketugamba wabiri wakatale nga abakyala bana abazina abaana baabwe babaleetawo mu daycare n'ebirala bingi ebibeerako kakati bana ababutwala babbi bubbi Osonze mu Baguma bana babutwala babbi tebagenda kuzimba odeke tayina kyagenda kuzimbawo akedi basajja balaba bwatyo bwe yatwala Lufula mwagenda yatandikirawo kusolooza n'okutuusa olwaleero yagigula $600,000 eyo gye twogerako 600 n'agamba ajja kusasula $300,000 naye n'amaliriza nga tasasula nalika butisi kintu kye kati yatuuka ekiseera bwe twamufuumulira nga alese muganda we bamuyita Daniel Kwata Mpola mukodomi we nga amugamba nti kakati tuteekewo bus company wano tuteekewo bus park zino ente ziveewo zino zigende nga Bosco Muwonge obusaba bujewo nga Bosco Muwonge kibukulidde mu kibuga wano Bosco Muwonge yajjawo gondi nakyo ameni somero ki green something bajitangani wali weteka na mayiba no si Green Valley nakivo green no si nakivo green waliwo Chagwe Road primary school jireke ero wase wakiseka yazimbawo kwano nazimbawo eri wagulu wakiseka walawo ola mugali ne bazimbawo buzimbi webityo kakati waliwo essomero nalyo nalijjo bujja bwatyo kakati eyembeera tuyinza kujikkiriza so akatale akedna Kasero kakyasaanirawo ddala naye nga kamulembe kyovola mwami ngani akazimba awo wali obuzibu KCCA yina okuzimba obutale nga bw'abanaku agenda kugansiina sente twaleeta idea ya municipal bonds KCCA tukende mu municipal bonds ebibuga bikola municipal bonds nga government bwekola bonds treasury bakuyita kwewola kuba kwewola KCCA government ekola domestic borrowing ukimanyi bulungi mu bonds ne mu treasury bills n'ebibuga bingi ebikola domestic borrowing ne muzimba kubanga egenda kubeera commercial facility bwe muli kupinga yo investment bana abantu nga mubasasula because it's a commercial structure eriwo ne gwali badogo omwala singa KCCA yafunye bond olina ettaka lyo ku mwala KCCA singa yazimbyeko mall kati hamu yatandise okusolooza singa KCCA yesolooza katugeze kubanze sikiriza kya kuzimba kwa mall ne katugeze singa KCCA yazimbye ku ttaka lyayo nga yeewoze singa itandika bana tenants basasula ng'utandika kiryalinga loan nga kisigalawo nga national asset nikati omuntu akitutte so kyenkugamba nti hamu yazimbye ku mwala teyazimbye mwala ekisinga okuluma si kukyusa
use ya property naye kubeera nti property evudde mmanya ga public egenze mu individual bibiri si user yo I mean ne user kweri user webererako nti ekibuga tukipulaningira bwogamba nti Kampala drainage master plan twa planning omwala gwa Lubigi okubeera nga bwolaba Thames River then gwe nojja n'oguzimbako kwono kazambi gwe bafulumya mu buli kizimbe kisoboka eyo river kubateeka Olympics mu gundi mu France bazimba nzimbe kisoboka naffe tulina design ez'omwala bwe twali tulina okuzimba si moro gino gye yataddeko ekyo kimu kubanga n'ekibuga kirina okubreathinga kiteeka okubanga kibreathinga tikijja okubeerawo bwe kityo nga bwotuuka kati wali kaziiro ne congestion ebeerawo ne plan ebeerawo nti moro zino structure zino ziteekawo za affectinga zitya flow ya traffic era waliwo wano parking tower kubanga some spaces mu plan yaffe zali reserved for parking towers ngoga nti bana abantu bonna abajja nabugabo abagenda simanyeyo kusebana gundi abagenda mu kikuubo banji kati balina amamotoka ne ba parkinga ku street titujja kubeerawo nti multiplex ejja n'ekoloboza n'esoloza zimba parking towers aba abayingidde mu commercial malls mu parking mu basasule nekatu azimbye mall ayongedde amaduuka ayongedde abantu awo ayongedde emotoka akavuyo kagenda kubeeraawo eyo user nayo nkulu naye n'ekisinga obukulu bwe ly'ettaka lyaffe obubbi bw'ettaka naye manyi Peter Kibazo omanyi acres 5 oba 4 ez'omwalo mu kibuga wakati awo nazifuna ku bwereere omanyi kyekitegeeza baguma kankikubulibwa kino nze kimu abasinga kye bandabanga fara nobeera road mayor mu kibuga Kampala emyaka 15 nobeerawo MP n'akajiiko k'ettaka mu Kampala House kalinaawo ekyo kyennyini kye mbadde ngenda ogamba baguma abasuubuzi bagamba nti ono ayina ennugu mu Scramble Partition Berlin Conference yatula 1884 yatula Germany mu Berlin abatatuulayo nga I think Italy teyagabana nnyo akebagaba bano abasirusiru bali bagabana ne Germany eno nayo ya hostinga teyafuna bingi nga yo hosti nibaga nayo Germany iri muti okufuna amatwale nga conference yatula waabwe yafuna wano East Africa yatwala Tanzania Bismarck yeraga yatwala Tanganyika naye bajijjako oluvanyuma lwa lutalo naye olubereberye teyagabana nnyo nga Bungereza teyagabana nnyo nga France teyagabana nnyo nga Belgium kuma Belgium yatwala DRC limu wali rozeza Leopold yagitwala nga ye kakati naye gwe lukwago olinga Germany atudde wali kale Germany yo yabbayo yafuna yoko naye gwe ofulume mu sitewolo nga toyinaayo yadde kaploti bwe kati nti oba bakakuwadde so yembeera eri mu ggwanga yabulabe national assets zigende bugenzi bwezityo mwami Lukwago asobola okubanga naye ali ku deep state nga naye tetumulaba ng'ali mu bali abe bandi badde bamwandikira kanoti eriyo kanoti kali akajjira mu handwriting bive nako ebyo ebyakasasiro biveko n'ebyakasasiro nze bantwala mu tribunal okunfulumya ojjukira n'emisango gye banvunaana incompetence naye ngomanye ekirimu alwanyisa emisolo simanya incompetence musasayininga minutes za kaso nibirala simanya abuse of office mbu simanya ajemesa abataxi okuwa omusolo n'ababodaboda okuparkinga bwe bityo simanya alemeza abatembeyi ku nguudo gy'emisango gye nali mpoza temwali mu kusikayo kapoloti nze wali ondabyeko mu parliament nga bantu tente auditor general abuuza nti naye gwe Lukwago zino sente zagenda olaba oba deep state tubalaba sebo bagambe nenzija wano muhoozi n'atwitinga n'agamba tuwonye ekinene kyawanga muhoozi n'atuuka okutwitinga nga tebalina capacity ejjayo ploti nti yino kino ekyapa kya Lukwago kiikino wano teriyo ndi ku mwala wane Nakivubo teriyo
kinkugambye please gwola balukwago yuno tewaliyo mulala nini alabika bulungi ne anyirira angawe namugambye naye kati your final shot to bwana Lukwago babale ko obudde bwede donye yoda ntimboze nyimye newe bale nyo kulwa bagambye nti lye somero bali balita Muslim girls yes konna mayiba ne kati bigenze wetu somero notekawo park kati ngabo ovudewo bigenze kati ngabo ovudewo tubiveko tukite anti kakati obuzibu bwolina nti nze naba presenting dent ndi wantalo ne bagamba Lukwago toli olutalo nedda kane bagamba twagala peace twagala batalirwana kyovola abuli kyabadabuza nti naye abantu abasirise bwe bati olwaliro nyina radio jembadde mpuliriza nga baleeta gulye ne babuuza speaker wa KCC Zahara Luyiri kakati MP ne bambuza ne bamugamba ebintu byabali ku ddembe bino okumenya olwalero okumenya sente bali ku ddembe obyogerako kinaga ebakimenye naye yagambe bagenda kutuuza biveko yagambye sebonze sitemerera bigambo yagambe gwe munnamawulire gwo kimbuulira ndi bagimenye naye nekirala kakati buuza uliriza sali yagambe kwogera ku mannya g'abantu gawe nemupi kati mukwano gwo mulya nyama alinganda yayogedde ki yodetanaba Eliasa Nalukoola lawyer owulira ki tulina Joel Ssennyonyi leader of opposition mu kibuga Kampala wano yali badda era namusabye ne mugamba Joel ate mutima mulungi lwaki toyita yababaka ne wabeerayo olukiiko luno lutalo abasuubuzi bakaba nkubuulira eri amataba agaliwo bafiirwa bilioni 23 ze babalirira n'okutuusa olwalo tebabasasudde akedi zaali 9 abasuubuzi amaduuka 405 mulimu ge gali affected okusinziira ku record report eyo bilioni 23 tebannasasulwa kati bazzeemu n'enkuba yatonye ekirezeemu kati amisi yamaze budde okuzimba tewakyali kyagenda kukyusa nabbanja luli yamugamba nti tumugambye gaziyamu wano gundi kalvati gayite wano kati byagwayo ebyo kakati abasuubuzi bakaaba balajana bakolima babagamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye abakadizi bakaaba abawino bakaaba buli omu akaaba tugamba leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi kekasiira tulemenga kugamba bantu nti bannange tujja bayirangawo omubiri nze ekimu ku byenina mu byobufuzi bwe nkugamba nti mu kalulu kino kyenja okukola era kyennemerako emisana n'ekiro na luli kuyiwawo omubiri nga tuguyiwawo kakati yesaawa yeeno onabuziza bigenda mbulirayo mu ba MP 10 ani ku bonna ba MP 10 agenda okuyiwawo omubiri bamulemesa okulayira twazitwala mu parliament akakiiko bazitwala mu Kosase eza hamu ne bagita hamu nga mwe mugikubiriza hamu yajja mu Kosase twatuukayo nga Anita awandiise ebbaluwa Amongo ezo ensonga muzikwasa akakiiko ka fact finding mission kakulemberwa Kimosho kaliko ensonga wamma yaliwo hamu yeekubira enduulu bamuyise mu Kosase Lukwago and company advocates bapatana Lukwago ne Medad Segona nga Segona yakubiriza Kosase meya ya Mugoma kale nzikiriza wali fe tukubiriza ne bagamba Kimosho ne impese egumire ne Panado Mugema bakirirayo ne badonyereze baleete report n'okutuusa olwaleero lwaki tebafulumya report kyenasabye muganda nge Honorable Joel Ssennyonyi mupi mu kibuga Kampala wano omanyi bino byobyogerako omulaba ate balwana kino balwana kiri nedda ene saawa yakugambako ku bantu ti bannange nedda musituke sibula abantu bannakampala mujja kubeeranga ku mitima gyange ebbanga lyonna tukyali obudde tebunaggwayo tukyakuyita ebbanga lyonna lye bampadde lyebaliza Mukama Katonda era nja kulisiimanga ne famire yange abadan emirembe n'emirembe ekirungi kya byonna nti nange ntuukiriza obuvunaanyizibwa ekyo kinsanyusa nti nyimiriddewo
bbanga lyange yes bye babbye byo babibye naye ne bye mbasuuziza bibasuuziza mukama nyambye nensobola okukikola Ssaabasajja Kabaka awangaale kambagaliza okumalako ebisiibo obulungi biri ebisiibo bibyo wassalamu alaikum Idi Mubaraka ampuliriza nate